tugenze mu kanyomero k'obadde okimanyi. Obadde okimanyi nti Hildaman Kiyaga, Janet Museveni Kataha ye yamusponsoringa balwanyisa Amelia Kyambadde, kubanga Amelia Kyambadde balina obutalo bwabwe ne Janet Museveni. Oba obadde tokamanyi? Obadde okamanyi nti omukulu Mathias Mpuuga Wampisi tasuula muggo, era waliwo MP munne eyaleeta obuwala ku palamenti bubiri. Omukulu Mathias Mpuuga Wampisi akamu n'akakasukira omuggo. Era MP yakyakyuka nnyo, MP munne ng'akaana ke bakakoze ekibaka kasukidde omuggo. Ow'ekitiibwa akasuka omuggo ewaka ne mu kibira wali eri ku NUP era alina ke yakasukira omuggo. Era ngenda okumugambako mugamba nti waayi Mathias Mpuuga biki byokola? Ne kajja akalwanira mwami. Abo bakisekka yakasuubiza nti ajja kasponsoringa kafuuke ka MP. Obadde okimanyi nti pressure 24/7 abantu abo be baali bamusasula nga baagala avume Kabaka nga bwawaana Kyagulanyi, avume Kabaka nga bwawaana Kyagulanyi, banoonye escape route edduuka mu NUP oba eva mu NUP mu bakozeewo ekibiina kyabwe tebasobola beera mu kibiina kye bavumiramu Ssaabasajja Kabaka. Twabasookayo busoosi ka pressure ne tukakuba. Kati saawa zino statement bazikozesa nga bwe baali bazibaze naye tezikyali validi kubanga twabakeera. Era nawulirayo obuwala n'obulenzi wano obunja Samira. Bwe Kisekka mulimu kututabula, mwebwe toyingiza ntalo zo mu Kyagulanyi. Nze ka pressure nakakuba ku mikolo ku mazaalibwa ga pulezidenti gennyini kwenkakubira ne ŋŋamba siyinza kukaleka, siyinza kukalinda. Kati saawa zino senga tetwakakeera, senga bino bye boogera, waliyo abantu abasiru mu ffe ababitwala nga bituufu. Naye kati n'omusiru akiraba ndi nze Kisekka namala kwogerako ka puresha ne kalyoka kabuna ku TV ne zirediyo wonna. Obadde okimanyi nti Mathias Mpuuga bw'amala okubba ssente, era buli abba ssente ng'ali eyo Mmengo yeerimbika mu Ssaabasajja Kabaka. Naye Mathias Mpuuga mubuuza ayagala ennyo Buganda. Lwaki bwe kituuka ogamba nti oyagala nnyo Buganda, mu palamenti tubuulireyo kye wali otaddeyo nga kigasa Buganda, nti oba waleeta ekyokuteesaako nti anti Buganda lwaki tetugikolera kino, wali okikozeeko? Ssaabasajja Kabaka yabatulabulako dda n'atugamba nti abo be mulaba abeerimbika mu kwagala ennyo Buganda abamu beenoonyeza byabwe. Ebyo byali bigambo bya Ssaabasajja. Era kati ssaawa zino Ssaabasajja yali akola ki? Yali alabula ffe. Osegedde bantu mmwe nga bwe mwakolanga ebikolobero mu NUP, nga bwe mwerimbika bwe tubagambako nga mugamba anti tubeera ne Kyagulanyi, kati bino tubikola kulwanyisa Kyagulanyi, era ffe tukutula mu kibiina mwe muli wamu ne Kyagulanyi. Mwakozesanga Kyagulanyi okukola ebikolobero byammwe era nga mulaga Kyagulanyi yabatumye. Kati Kyagulanyi amala abagamba nti owaaye nze sinze mbatuma, biki ebyo bye mukola? Kati ssaawa zino mwadduse mwerimbise wa Kabaka. Akasajja kaavumanga Ssaabasajja Kabaka nga temunyega, nga naye bw'oyogera ku Katikkiro waliwo bigurupu nga 6 ebijja ne bikulumba nga wayogedde ku Katikkiro. Akasajja kaavumira Ssaabasajja Kabaka ebbanga nga teri akagambako, n'ebyo bigurupu ebitaasa Katikkiro nga tebikanyega. Ne CBS FM wadde BBS Telefina ne wabulayo wadde pulezenta abagamba nti bakola ku lw'obulungi bwa Kabaka, ne wabulayo wadde pulezenta ajja agamba nti owaya lwaki muvuma Kabaka. Era ffe tumala okukyogera ne tukuba akasajja ne balyoka bavaayo ne beefuula abafaayo ennyo ne bakasiba akasajja ke baali basasula. Bayina ekigendererwa kyakutta kitiibwa kya Buganda. Ekyo kitegeere, tebaagala kitiibwa kya Buganda kukola ki? Kubanga ekitiibwa Obwakabaka bwe buba tebulina kitiibwa kitegeeza tebukyaliwo. Obwakabaka bwonna buyimirirawo na kitiibwa. Y'ensonga lwaki oluyimba lw'eggwanga lyaffe lugamba ekitiibwa kya Buganda kyava dda, tusaanye tukikuumenga. Kati gwe bw'otandikanga okubba n'omala okubba ne bakwatira mu bubbi, ate n'ogamba ffe Abaganda, ate nze Omuganda, nze Oweekitiibwa atasuula muggo, Oweekitiibwa akasuka omuggo.